omukulu tumusanze akyapoye naye munnaye olw'okuba nti tukolera abantu twagala tumubuuzeeko omukulu neeyongeza ku ddoboozi wangisemo kyogamba n'okwogera kwafudde ate kwafudde ki tekwafudde mbadde neewummulidde munnange onumba nenkulumba omanye ebiseera biri sawa zino wabanga wayiseemu dda ate lwaki kiba kizibu okukwatiriza lwakira munsanze omugagga Lwasa kyekiriwo sikyali mugagga kyewosooka okumanya naye kati erinnya walijjako sikyagala ndi muntu wa bulijjo ebintu bibanyumira lwakuba ffe biri bitwalimu ate bibi bitwalimu bibi ebyokuba ne ssente nyingi bibi neralikiralikira buli kaseera n'okulonda nengenda mubbala n'emitwalo gyange 10 nempuuta emitwalo 7 emitwalo 10 egyo naye nga tolina gwe waddeko nempuuta emitwalo 7 newasigalawo n'esatu nenziteeka naye luli nga ngenda na emitwalo aga ng'olina okugabako asa nzira sina yadde 10 binyuma ne kati ogenda n'emitwalo gyo 10 nomanya nti ogenda nywako bbiya zo nga ziizo naye nga kyozo kyalina z'ogaba nya bbiya 6 ate nkyazirina siziina zengaba kwegamba erinnya walijjako sikyayagala kale olunaku olwaleero omukyala yali mukyalawo enjo alina comments zeyavuddeyo n'akola manyi naye wazirabyeko naye kaakati bannayitudde mu buntu omuntu ng'agudde eddalu gweokumunoonya ng'omubuuza ebyamagezi oba osubira kukuddamu ki ku bunaani yagwa eddalu omukazi alinga ng'omulalu kubanga yagamba azadde mwana akakono tewakalaba akakono kati yomba mujje mu sitayiro z'abantu abategeera kale ate bwondeetera muntu ng'oyo yafuuka zolo gaani oyo gwogamba yafuuka zolo oyo omukazi yagwa eddalu mukazi ki oyo enju yaŋŋamba agenda waabwe owulira ti olubuto lukuze ne mu obusente obutono bwe nayina n'agenda ewaabwe ne mubuuza ludda wankusangeyo nenkubira taatawe naŋŋamba ali wa ssengaawe naye wa ssengaawe tojja kulabayo lindako ajja kukwira akubuulira omuntu anaakuleeta n'abulira awo n'abulira mu kyalo munazaalira eyo omwana bino information ogijjawa ani akubulira nga nkubira naŋŋamba sasula ssente navudde mu ddwaliro nazadde omwana kozi kirungi nnyo sente nemuwa neteeka okugenda okulaba omwana n'agaana okundagirirayo owulira nentaama nenga njala kulaba omwana nyinda nka tewali mwana embiva kati omuntu alimbye nti alina omwana ate nga tamuyina kati gweomusemberera otya oyogere naye aba omulamu kyekimu ku mifuula gwe byogaba ebimu ku mifuula omulamu nsolo naye wagenda omuwasa wali tolaba yali mulamu n'atuuka wano n'agwa eddalu sente zamusuula eddalu n'atuuka wano ayagala gula kino kola kiri kola kino kola kiri n'asibwa omukazi tomuvudde nnyo olowooza ate muvudde kiya kali kazzolo naawe Lwasa abo tutunuulira ye aclaiming agamba nti ebimu ku byamuviirako kubanga avaamu olubuto weewaawo gw'ogamba nti yali talina mwana olubuto yagamba lwavaamu lwa nsonga gwe waluleetera okubanga olubuto luvaamu kati ntya olw'okubeera nti wali tomulabirira she was pregnant tomulabirira tomuwa buyambi yali talina waasula nze namundi musanze mubuzigozigo eyo mu gye yabeeranga nyingire mubuzigo noonya mukazi mulabirira omuntu gwendabirira baako waavanga wategereka wali tomanyi okutwala n'ekisente okutuusa omufunisa olubuto wali tomanyi waabeera waakasiba nga mukazi wo omuwala
yantwala ew'omusajja omulala naye nga si musajja we omulamu we naŋŋamba wano wembeera era saamukolerayo lubuto olya ne tuvaayo ne tufuna we tulaga ne mugamba naye yovaayo sisobola kulabirira nga oli wa musajja mulala nawuliriza ekigambo kyange ne tunoonya ennyumba ne tugifuna owulira ennyumba bwe tugifuna apatimenti ne mubagula ne muteeka omwo dakiika 2 olubuto nga luvuddemu era mbubuzibu bwava ku ggwe olwo lwasooka olubuto mukazi ono naye nobubadi bwe bwakubiramu abasajja kati bwe luvaamu ne ŋŋamba ate nze okuluzzaamu n'obuzibu oluzzaamu nenduzzaamu kati wa lwavaamu ate nga gayazaala gubira bikwatagana statement zaabira zikwatagana si mulamu yabalemye okwetegereza mu bannamawulire omuntu ayogera ebintu bina nola takwatagana n'omuleka notamugjaku interview kati oyo yavaako omukyala abadde asitudde olubuto lw'okugamba nti yavaako kaavaako gw'olaba statementi ze bw'atandika okwogera n'asimbyayo bikwatagana ati munnange ffe tusazeewo tujje kuba nga tukunoonyako otubuulire ekituufu kuba yagambya embeera gye yayitamu gwe wamuleetera okuba nti olubuto luvaamu weewaawo nawe wali okimanyi nti olubuto lwalimu yamuleetera okuvaamu olubuto asiibirira bindaazi asiibirira byategerekeka to an extent nga mukwano gwe yamulabirira n'omulabirira nga tomuwa buyambi ate nga gwe wamufunyisa mulina ebisesa waliyo nga mwanjulakozi saaliyo waliyo nali Bulaaya twale tolimbalimba wali Bulaaya bwawa ono teyaliyo ono saali mu ggwanga by then nali ngenzeko Dubai by that time yes kakati namugamba nga ne bazadde bakyayo wali nkuwasiza naye bw'onaakola obusiru nga ngenda kukiddako era yajja akimanyi naye nagenda kukiddako olw'obusiru bwe yaleeta n'obubbi n'omukazi ng'omufulubuzi nnyo enjo yakubba ki kale tanzibangako kazi gwe oli mukwano gwe tanzibangako Alwasa mulimu ebintu ebimu bye twagala tuve tukalifayinge abantu basobole okuba nga babitegeera otutunuulira ekintu kya Angel ekyokuba nti buli bwali bulamu bwe era nga to an extent okutuuka okuvaamu olubuto ye kyagamba nti wamuyisa mu mbeera embi nga weewaawo ssente zaali zikuweddeko naye ng'omusajja wandifuddeyoko at least n'obeerawo nga ssente ne bwe zaziweddewo ssente zirabirira ewaka tezisobola kugula tezisobola kuggwawo n'otuuka okubeera tolina nabye ogulamu byawaka ssente zaggwawo ze zino miliyoni 5 nenteeka wano nembala akakadde nenkaleka wano nendeka wali 5 zizaggwawo naye ezirabirira ewaka teziggwangawo lwaki wali tomulabirira bwebiryanga naawe ontadde ku bintu by'omusiru eno interview ejjalako nnema kuba oli musiru muguwa ddalu omuntu bwayogera bitakwatagana osobola obizuula nti si mulamu bulungi omanyi Angel nga Alwasa nga bweyavuga nti tuweereza abantu omukyalo oyo oluvannyuma lw'okuba nti gwe wali ogamba nti yali agamba nti tomulabirira omuyitako wano ewuwo n'omugaa jangu tubeere wano era ebimu ebigambo byayogedde yagambe yajja mu kisenge n'asangayo gwe wali oyitamu gwe nga gugamba si mukyalawo kakati wano waaliwo omuntu andabirira nga yanjalira obuliri yayalongoosa ekisenge nali siyinza mugoba
nti olw'okuba enjajja gwe simanyi nti anamalawo ewiri owulira kati yajja ewaka olunaku lwe muleeta lwennyini nnyini nga n'omukyala waali omukyala n'ajja okulongoosa obuliri owulira bwe twali twebaseeko ate ne enjo n'alongoosa obuliri nga tuli mu luumu egyo era ng'ali lubuto kuba agamba yali akyali lubuto wamuleetera wano wamugamba ajjire wano wali ndowooza yali lubuto ndowooza alina obubadi bungi alabika alina n'ekintu kyayambala oyo mwana muyaaye nnyo kaakati omuwala n'atandika okwala obuliri n'atandika okukiriininga enjo nga yebase mu ntebe katolanga kazi kasirwako bw'okkiriza otya omuwala omulala okukulongoseza obuliri naye omuwala yamusangawo omukyala agamba yamusangawo naye yandibadde agamba ono taddamu kuyingira emirimu ye zijja gikola naye yajja n'alongoosa n'ayala obuliri nga ffena tuli mu kisenge nti olwagize n'abagamba mbunamwebakako kasajja kakazi kakyamunyaako si bwe yabagamba yali mukyala w'oyo nedda naawe oli yali annongooseza ewaka mu bigambo bya enja agamba nti omukyala yajja oba yajja nemubeera mu kisenge mwenna n'omugamba tugenda ssula wano era ne musula ku buliri abantu basatu tewakomooku n'osaba n'ebya julayina to an extent tinooli ebisoobooza nga enja akulaba oyo musiro ebyo ebintu tebyaliwo sekubuulire nadda mu ntebe ne enjo omuwala nadda ku buliri n'ayala obuliri n'amumaliriza netuddayo ku buliri ne twebaka ebyayogera yagamba mubwalya n'okulyanga sirina bye nalya era yakumanyi bulungi kasiro nyaako akaleeta abawala bali abaali obwerere nga kali ku bathide mu buliri bwange nagwe nakwatako bajja obubiina buli bweru ono mbu bathide simanyi tuyiromwa ekatimba baaluuni mu kisenge kyange waggulu awo wonna omuntu okuvaayo omukyala okuvaayo n'atandika okuba nga akwalira obuliri nga enjo waali tolaba nga kyabusero gwe wasinziira n'ogamba nti engeri kuba enjo abadde amaze ebbanga tali mu maka kati ndibadde agobagwe batyo totatwalira buliri kambwali naye kadda wali mu ntebe ekalanna akalinga ng'akalema najja nayala obuliri none musajja gwe oli musajja mmekete yali teyeesobola ebyo byayogera omuwala najja n'atuyambako era nemwebaza n'omwebaza mu ngeri ki namwebaza bwebaza sina kye nakola ate nali negata naye oyo musiro naye kuba ebintu bya enjo ye byayogera kyemmanyi naye ebimu wabirabyeko ali gwe byayogera bituufu mbu ebbanga lyajja n'abeera wano eno mwamuyisiza ddala bubi naddala oyo omukyala gwe gwogamba nti yali azze okuba nga abayambako ye ng'agamba olwagira bansibira mu kisenge ne bagenda n'ekisumuluzo ndowooza n'agezaako okulwana omwana n'amusinga amaanyi n'amukuba kyampisa obubi era omuwala namutaamira nenjala n'omugoba awo omuwala ajjawa authority ekuba enjo alayika yali amukuba enjo ate ng'amukuba atya nga olwedde gwe tosobola kufuna authority naye oli bwajja nakukuba okwerwanako era naawe olwala oli mukyala ekisookera ddala yali muzito enjo yali muzito era naye obuzito bwayogera gwe bumanyi olubuto lwali oba lwa myezi 3 oba ebiri ate olwo taba lubuto ekyo kiba ki twala eri naawe lwasa ekyo kiba ki niwaba lwa myezi 2 ne bwe guba mwezi gumu
kale nzikiriza lwali lubuto lwange lukulu naye nga kuba yaga abaamukuba ne bamwambula engoye n'amugamba byonna bikole naye nzirize n'essimu ye n'agimuggyako. omwana yabalimbye n'akatagga oyo. Omwana yabalimbye n'akatagga nga nze nnyinza okukkiriza ebikisiru bwe bityo omukazi waabwe bamugyeko essimu. Ate agiwagaazizza nno kuba nagimugulira tukyali mulaavu eri yasooka. Naye nakati nsubira gy'ayina. Agiina era kituufu naye baagimuggyako. Bino ebikolwa nga bigenda mu maaso naga abaamwambula bamuyisa bubi nnyo. Omukyala n'atuuka to an extent n'ekwata ebintu bye ebikwata ebisuule wabweru. Ne babikola bino byonna nga ggwe oli awo otudde butuufu. Baalwanira eno nze nga bansibiddeyo yansibirayo kuba omubisa mmanya oba enjo oba muwala naye omuwala yali tasooka kunsibirayo nengamba ekigendererwa kyabwe kyabadde ki. Bansibira mu kisenge nange nembeera eno ne beevurugira eno olwamala okwevuluga omuwala olindooza n'asinza enjo amaanyi ye ekikola kyeyakola kibi owulira. Era twawaaba n'emisango naye ndowooza poliisi nga bw'ogimanyi ya wano neegivulugavuruga. Gwe mu byogamba ogamba enjo teyali lubuto naye oluvannyuma lw'okuba nti waliwo fayiti eyo wamutwala ne yali lubuto olwo olwabula lwe lundowooza olwavaamu n'omutwala ne mu ddwaliro ne bamukebera ne balaga nti embeera ali mu mbeera nnungi. Kati oba namutwala ng'ali mu mbeera nnungi kakati kati gw'ovunaane omukuba n'avaamu olubuto yaani ebintu byonna tebigatta omwana byanyumya oyo. Obuyayi bwa enjo buvaawa mu ebyo byakola kati gwe olaba byayogera bituufu. Ati gwe wali wano okutuwa clarification entuufu eri abalabi. Nammwe omutunule mulabe si muwala si mutuufu oyo. Kuba enjo wagenda ewaabwe n'okyala bulungi n'owaayo ebintu byo kitegeeza gwe omumanyi nnyo n'okutusinga. Yes. Nawaayo ente ne ssente nembakolera n'embaga nabikola nga simanyi nti ndi muntu asa muntu muwombatuutu. Yankuba ekisiraani bayirawo omuwala oyo singa kati nina omuwala omulungi naye abaalaba ebintu ebyo nakola bakakooti sijja kuyingirira maka gooli. Gwe ne enjo ali mukyamu mweno embeera eriwo essaawa zino. Aliwo ye mutuufu ataliwo ye mukyamu. Singa abaddewo wano abadde yandibadde mutuufu. Kati oluvannyuma lw'okumanya nti olubuto teruliimu oba lwavaamu kyonna kikiri waddamu n'oyogera naye. Njogere naye ki yakulaga omwana amuyina amanyi oba gwalimba musiru simanyi. Kaawo ebiseera wabeerera naye gugamba bannaye omukazi tazaala yaliko ekizibu omukazi tazaala biki bla avuddeyo azadde omwana ate olw'okuba nti munne stress zamuyitirira kate nga ziva ku ggwe olubuto ne luvaamu. Bwe yavaayo n'akusindikira ebifaananyi by'omwana wagamba akusindikidde kagala. Kakono kesindika kaali kagira kati n'omusimu yali kalimu yakasangulamu
negamba enjo wazadde omwana aliwa tisi yoyoyoyo kunzo no muzungu wazadde muzungu yoyo gwe nazadde omwana wuuyo kagira kati yasindika ekifaananyi ky'omwana omuwere eyakazaalibwa nga nkiraba omulundi ogwo ekisindika mu one view yakisindika nenjira nti nkirabe nenkiraba bwe nti nengamba banne mujje yalaga feesi nensanyuka simu nenjiwumuzaawo nenjijjako nenga bannaye kituufu omwana yazadde nenga mujje mulabe uwe obwoddamu okunyiga essimu ng'ekifaananyi tekiriiko maama oli mwamuyigiriza ebintu ebyekiyaaye mwatutta ate ebyekiyaaye bitya simu yabeeranga nayo owulira akolerako byakiyaaye kati olina engeri yonna yonna gy'opulaninga ggwe nga ggwe omuntu kuba kuggwe naye buli omu awa nsonga zize nze munjagaza ki naawe akakalalu kabeere ku byako osala kajje kujjanjabibwa kalamuke ekyo okimanyi lwasa bwe tubeera mu kamera oyogera birala budde ebbali eri olina enkwatagana gy'okwataganamu naye era by that time ebiseera ebyo tujjukira nti olina we wamupangirisizaako ku Salama Road awo omanyi alibeera omulamu era ne bigaana nebigaana naye lwasa gwolowooza kiki ekisumbuwa enjo yagwa eddalo yagwa eddalo n'atafuna baamutegeera nti yagudde eddalo kati ekyokubeera nga omulaba togenda kuddamu batoddangamu kwogera naye mwagaza ki talina mugaso kati yavaamu olubuto ate olubuto lwali twaleenaawe mwagaza ki kuyanjogera ku bino nabiri mwagaza ki kubeera ne bwobeereyo gy'oli omuyita mukyalawo mukyala wange waawa tujjirwa ebisiraani naye nga mukwano gwammwe abagawa ggwanga ki omukazi gwe wawasa tomanyi ggwanga anti yangamba munyankole naye ate bwe neetoloola ennyo nandaba alinga omunyarwanda okwawukana kuno enjo mwani mumaze bbanga mwaweza omwaka myezi 9 myezi 9 nespendinga sente zonna tolanga okuwasa kwange kugenda kuba kuzibu ebigambo by'omukazi byayogera mwennyamivu kawuka ddalo kubeera byagamba nti omukyala w'abaana ababeera muno mu maka n'oyo omukyala gwe gwagamba nti omwali ku buliri n'omukolako ebya swakaba omukyala oli ye yamusindika akolagane naye asobole okuba nga amulimya amaka era wano yajja n'abeerawo ennaku ze yabeerawo n'alemesebwa n'agenda ng'ali lubuto wabula gwe nga gwe eyali nnyinirwo nga tomufuddeeko era nga tomufuddeko kugamba nti oba omuwolereza mu ngeri emu oba endala
Benjo wali omuwa obuyambi. Lwakino lisimuwa. Nali nkaweera obuyambi obwetaagisa naye buli lwataba kyakubba tekateererawo. Kali kayaaye. Bw'otaba kyakubba ennaku 3 nga talabawo kyakubba oba oleese obuzibu. Oli mugunju. N'obeera strict nga ssente ogenda nazo oba oziraba ozireka mu bbanka tosobola kubeera naawe wiiki. Aba akwagaza ki? Ewiiki olaba nagendako ewuwe eyo gye namupangisiza lumu nanziba ssente zonna ezaali mu waleti n'eziri ku ssimu. Oyo omuwala oba omuzannyisa gwe. N'azibbamu nga weebase. Nga sinneebase. Nali sseebase na kwebaka nga ndi mu kisenge nadda mu ddiiro n'azigyamu. Omanyi naye bw'obeera mu mukwano osiruwala oba yazitwala nga yazikusaba oluvannyuma lw'okuba nti nayagala ssente nga ntusize ezigenda ebera amasente siziraba nanga nsoma ezeyambisiza. Alwaba tabbi singa teyagamba ng'ate amaze kutwala singa wabuuza neyeegaana alwaba mubbi. Wagwe eddalo obusiraamu bwe butyo bwe balagira seereza muno zijjewo zitwale bw'abuuza yogera neza nazitutte bwe bibeere wammwe. Lwasa omukazi omubuuziza ssente zange n'agamba nze nzitutte olwo ababbye. Ate n'ekirala oli yali mukazi wo kuno ku ssimu kwaliko emitwalo 65. Pini agimanyi? Agimanyi. Akati mu waleti mwalimu emitwalo 70. Waleti yalekamu yadde shilingi 5. Ne ku ssimu yalekako emitwalo 2. Kwolwo wasulayo busuzi. Kwolwo naliyo nensulayo. Oba yakuguza kiro kiramba. Nga nguza ki? Nga nguza ki? Kyeŋŋamba nti wasasula kiro kiramba kitwale nti wasasula busasuzi kiro kiramba. Mpozi kati obuyaayi bw'omu mbibala. Naawe olabika oli muyaayeyaye bunoza bumubibala. Kuba kati nedda pini bw'oŋŋamba nti omusajja ssente zonna ezapini nazo yazitwala yamanya atya pini y'essimu yo? Kitegeeza byonna wabiri bimugamba dda olw'omukwano gwa gwakuba nti gwakusukkako. Nabikolanga ng'abiraba pini nga nsobola n'omugamba sindikira abeeka ssente sindikira gundi emitwalo bwe giti essimu eri awo. Kiri kyokoola. Kyokoola kyennyini. Enyo kyagangayi kyoyo. Enjo kyokubeera nti kati muli mu mbeera ey'okuba nga musikanga n'omugwamu ng'oyogera kino ye ayogera kiri gw'olowooza bino birina enkomeredde oba bigenda bwe biti paka wakozi twali tumanyi nti Yesu wadde obufumbo bwaggwaawo buli omu yeesonyiwe munne. Olowooza kayinza okunneesonyiwa? Kuggwe naye ani alemedzaamu munne? Tekannemizaamu nammwe bannamawulire nze nakeesonyiwa. Nafunye n'erikyala linjala okuwasa ddungi ddungi ppitirivu. Naye gwe buli kaseera oba owasa. Ate akadi nkole ki?
kati mbeerewo nga ndi muwulu mpaka zino emboozi ya Angel gikomye leero sikyayagala kuwulira bwe naddamu ne nkusanga naye sikyayagala kuwulira naye otya ng'osanga n'omugwa ddalu eyinza okutambula n'omugwa ddalu kuba abakazi ababo tebawangaala waka kati noono mu mulabe bataawangaale abakazi wandibeesonyiye ate nandibeesonyiye nja kukwasa abakazi 100 bajja kuggwayo 100 ng'oba wakisasi kuba ssente zaakuggwako ono ye yakitegedde oba yagenda oteekamu yakitegedde obwavu n'abumanya talina buzibu ngenda muwasa onamperekera nza nti siwasa waako siwasa kawundo siwasa kawundo kakubye eddirisa olaba ono Vanessa watuleesa ebintu ne twambala amasuuti ne twambala amakooti tugenda okukakkana kituufu oba wamusangamu lwasa kituufu munnange ono twakoma ku mwanjo kituufu Vanessa singa ali mu mirembe wali ogirabye kati oli awo tolina mukyala siina ngenda kuleeta ono mukuluku ali mu myaka ga 37 awo 37 alinga mwemeka olina emeka gwe kati nze ndi mu 5 omulina mu kifaananyi tulabeko siina na bifaananyi ebiseetaagamu kuba bifaananyi mukuba byaki oyo buganda nagereka n'okuleka ezo embwa za Angel oli munene ajula mu buliri n'omanya nebase n'omuntu sikika Angel okukwata ku lubiriizi oluuya lugonda lwagala kuvaamu kagazi tekalina makulu ago muwase mugira muwasa mumbirizi 2 ono yakula kati ye gwono ow'obuyambi kuba ono ye obuyambi bwagaanye lwaki simuwa yavudde yagamba tomuwa buyambi era sijja bumuwa oyo akanye kuzaala bukono nga bwabundaga kuziwe nje omwana aliwa siyoyo saazadde siyoyo ozo omwana aga muzungu ate ki tiyoyo nze nazadde nawunzikaddiiro yalaba tomuwa buyambi omwana kuba olubuto lwavuddemu era omukuvaamu ensobi yaliyo Angel naye naawe wali okimanyi nti olubuto mweruli olubuto ddwo lwalimu naye maama engeri gyebukyanga luleka yalugjamu ndowooza nga lwa myezi nga 3 n'ayambala ekintu ky'olubuto nze bwe nalaba nga muwa respect mukazi wange ali lubuto kamulinda azaale simukwatakwata kuyo gyogera kumbe muyaaye muzibu manyi mpa abakazi ekitiibwa abali olwo embuto naye wamudisrespectinga olina we wamudisrespectingamuuko ku kyewakola ate ki kyenakola gwe n'okwata mu bisoobooza nga ne mukazi munna ali awo ali lubuto obuliri bwe bumu nga n'okuba enkudi ng'alaba ebyo mwe mbimanyi munnange mwe mbimanyi ebyo kale gwe oli musiraamu ombuusabuusa kaakati gwe olina abakazi bameka naye oyinza okuba tonnatuuka mambi olinaomu kati bw'olafuna omukazi owokubiri bw'oneegatta naye nga munnaalaba olwo nga mwawukana
kati ngezaako kati kitwala nti kale byayogera bituufu kakitwale bwenti ng'ekyamupaawo oyo olwogendeyo n'olwokuba yandaba nga nkola ebintu ebyekikulu nga waali negwe olaba kyeba kyabuvunaanyizibwa si kyabuvunaanyizibwa naye nze nkuwa esaabikolako naye kakati naye yakuma nkugambe ebbanga lyewamala ne Angel akumanyi nnyo okutusinza naawe omwemanyi amanyi kyosobola okukola nekyotasobola kukola ebyo abalimba naawe asa emboozi ya Angel katugireka awo oba munnange naawe kennyini naye kennyini temumanyi kituufu kyemwagala nze nkimanyi nze sebe kituufu nkimanyi oli omwana si wa kamera yaŋŋambye tajja kuba wa kamera oyo omulabika yagenda okweteeramu ssente kubanga ssente oba ajja kuteekamu ekyo tobuuza gye zijja kuva wajja okuteekamu naye lwasi okyawezaayo miliyoni nga 5 ku akawunti amujasi ashumi oli mubbi zaaki njala miliyoni 5 ono zendya nvaako kozi oli muntu wa Angel oli mbega we omugayi naggwamu sikyalina ssente era bw'anaazifunanga dda bw'amanya nti ozifunye oba naye bw'ozifuna bw'ofunamu miliyoni 10 ng'odduka wuwe talankayaaye bw'aba kalowooza ekyo nafunanga ssente nenoonya mukazi wange kumbe noonya kayaaye nazifunanga ne munoonya nakati era bw'ozifuna oyo munoonya nkuwulire oli mu buzibu gundi ebbaala ey'e Masaka yagisuula n'agimaliriza management yali nfu ate management yakimanyira mubuuzi management bwe yali nfu yafuna yaki n'agiwandiika si yasemayo gikolamu ne bagitwala neva mu mikono gye yagimaliriza nagimuwa najja mu ssente zaawule zaayagala nagamba ebbaala yiyo nengisanga nga temuli bintu n'emmotoka gyennyini gye wali omugulidde eyo baagitwala wa busiru bugwe wakuba essimu eri mu Success ne bagisika aba Success bwe baba bagamba Success ngina mu seya Success ngina mu seya ate oluvannyuma lw'okumanya nti ayina we yali akuyise kulitalaba mbunookuba essimu emmotoka ye ne bagisika kakukaddalu gw'oba olaba omukazi omufumbo olya basobola omukomba emimwa ensi yonna eraba kati oyo oyinza muwa respect ki yayinza okwogera ekituufu ate mune naye wakolanga ebintu byo n'abakazi tetwalaba bye wakolanga vidiyo ezafulumanga osobola osanga naye oli awo kwe yasinziira lwoyera muli eddalo mu vidiyo bwo bwafulumanga ng'oli mu kukola mikolo bo tobubala kwegamba mwenna mwegwako nga mwesobola ono bw'akolayo kano ono ng'akola kano tuve ku Angel mbaagala nnyo bannaye mbalamusizza abadde batuwuliriza byebyo bifa ku muguya owange twakoma okuwulira ku mbeera ey'okuba nti oyagala kugenda Pulezidenti Museveni akubuse teyazimba oyogedde omulamu wawe ne wajja ne Doni Chris n'akuwa essente n'oziyita obusente ebyo gwobimanyi si gwe wabyogera gwobimanyi naye Pulezidenti Museveni sente ze wampa saazifuna zeyakusuubiza ne Dokita Omona takwata ssimu yange abaaliwo teri ayambye ekizimbe kyange bakitwala omulanga wagukuba ne gumutuukako n'akusindikira omubaka akuwa essente nansindika tetuzifunanga
nansindika ewa dokita Omono ate dokita Omono n'amukyusa. Lwasa wali musajja w'amaanyi ng'olina assets. Omwali emmotoka, Lwasa EBC, omwali biki byonna tewakyali. Yaggwawo. Obeerawo otya kati? Baana be bakulabirira? Abaana bampa n'abantu abo mikwano gyange. Mikwano gyo be wawangayo gye bali bankakana okunkakukuwasa banga tojja kubeera wekkaawo. Baani abagamba mikwano gyo? Baagala tekusuula mu batuufu. Ebintu by'abakazi basatuuka n'obivaako. Nosooka concentrate nga nkyali mulamu ngezeeko ntya. Abaana bano baagenda dda mu masomero. Buli omu ali ku lulwe kati mbere olaba sina mukazi. Sinayo na kibebi kito. Endera. Kyana wakizanyeemu zzaala. Enyi sikyayagala. Kakadde n'obukadde saagala. Nafunye omwana. Si muto. Ali mu 38 eyo. Naye si kibi. Engeri gy'otawangaaza abakazi era naye yajja yitaawo naye. N'ayitaawo naye era n'aba nsanyuse. Osanyuka mu kaseera buseera. Gwe by'oyagala bibitawaana. Koze ebyokusanga agenze. Singa omusanzewo nnyabula. Yasuze wano. Wasuze weeyagala. Envaako. Kati agenze kukola. Akola. Omanyi gwe abakazi ababo obalonda mu bifo bino by'obeeramu. Sina buzibu nze neetegereza muntu saa kumanya waava woofaanana. Kati singa nali ntegeera nandibadde mpasa enjo yava eri Lusuluugu ebisoncholi. Baakusiba maaso baamukufunira oba gwe wamwefunira gwe wamwerabira? Nze nawerabira baaba. Kati waliko ki? Mukazi ava wala. Namugaa tukyaleko ewa taata ewammwe ddabeyo. Taata yaleeta muleete waka. Omwana yakozesa sayansi oli wootalabanga. Namugamba tupulaninge ogenda mu kyalo okulaba taata. Lwali lunaku lwakusatu. Ne mugamba ku weekend ku Saturday Sunday pulaninga njala genda wammwe kubakyalira. Gye wamujja? Gye namujja eri. Enneetoola mu 2 yaga taata ajja enkya. Okujja wa? Waka wano Olwokuna. Namugamba Lwakusatu ku Lwokuna taata yali wano. Azannya oyo. Omala kikkanyako n'omugamba sikyagenze kajje wano. Ani yakulimba ntwakkanyako tikyagenze. Taata yagamba nzijaawo. Tujye tuulaawo. Taata nsenze okukulaba ne mumoroke muvuge muzze mu kyalo. Tugamba Angel talina maka g'ewaabwe wasibuka. Gyegali gyasibuka. Naye yeyangu ya taata. Yamwangu ya taata. Kati abeewaabwe gye wamujja bo bagamba ki? Baalemererwa bagamba munnange mutabani tukulekedde ensonga zonna. Nene gwe bazirekera yalemererwa. Naye gwe bakulekera omuguya guli. Nawe walemererwa. Guli omusamba ogukulekera gwe. Ate nali simanyi nti bagabana ebintu n'omuwala afunako. Ente ze nalekayo yava wano naga nti nzija nazo. Yakola olutalo mu kyalo eyo kakala ente 4 yavaayo nazo. Nina ebintu byesaagala genda into details mu famire ya Angel naye nga bw'ogambye nti oli mukwano gwange
oli mukwano gwange nawe oli mukwano gwange emboozi tetugenda gigenda into details naye nga kitwagala okubanga tuclosinga up gwe toyagala kimuswaza nkimanyi no era wazze ofunemu ebigambo ebikyamu obimutwalire ate ebigambo ebikyamu bye tubadde twogerako byojja kufunira byejogera wabiwuliddeko gwe kennyini wabiwuliddeko nga kasiwala tewabiwulidde gwe naawe oyinza okukkiriza omuntu ategeera owulira sitole olaba ekwatagana kati akulinako buzibu ki akulinako mbeera akulinako bukyayi kuba yagata kulinako mbeera mukama yantuyambye nevayo omusajja omusiru nganze n'akawasa kuba omugezi tasobola oba muloga newandira biseeyo omusajja omusiru nganze kalabika bulungi ate nkugambye katono nyo kalabika bulungi bwebwo bwobulinga eggongolo obutonerawo gye bali abasajja babwagala kati baddamu nakuwa chance omuzaalemu omwana osobola nanzaala biki oyo ayinza okukuza olubuto oyo muyaaye namuzudde ayo olubuto embuto zijjawo nga za myezi egi nga naatandika okwambala ekintu kiri ebyo bijjawa nakizudde nonoonyereza nze ng'omuntu omukazi wamujja eri gye wamujja ng'oyaga omugaye komayo waka tubeere wano akomewo mu maka ge naye mu maka ge omugamba okudda wafuniramu omukyalo omulala olisi yali mukyala wange yali ennyambako ewaka ne kalimu okwala obuliri bwekayonoonye kennyini ogamba n'oyala obuliri naye n'omwaliramu oli tunyuma obunyumya najja nayala buliri ane lwasanze nkutya oli musajja mmekete omanyi kye bayita oli musajja mpiso teyeesigamwa oli musajja mpiso teyeesigamwa sandikoze ekyo nga mukazi wange ali awo kale naye katusuubire nti munnaye Katonda addamu okuwa ku ssente naye yo gavumenti weeneevirayo okuwa ku ssente balabika wabavaako balimpa naye kati ssente zo kiringa kyamagero obu kati naye ono tali ku ebyo tali ku bya ssente mukwano naye njo yali akwagala oli asitudde omukwano muzibu maama nnyabo babuuza abo baana oli omukwano gwalina buzibu ankubidde kati nti olidde sinalya nti ye oba nzigi kufumbirawo mangu ne mugatofaayo kyoga ebyo ebyo yali tabikola ng'abimanyi atabimanyi mukazi omulinaku obubeezi bukyayi kwegamba onaafaayo wangisebo akedde ku makya n'atwala buli lugoye oluddugala buli lugoye oluddugala n'alutwala alwoze enju yali tayoza enju yali amanyi n'engoye zange gezozebwe dry cleaner yatwalanga neyoza ndi w'amaanyi kati tonzenyisa ndi w'amaanyi saagala mukazi mundeke nana musajja gwe nzonzesa yagejja yenna eno wansi munene sibwe buno enju okukwata ku lubirizi lutogojuka kalinganga akalwala gundi bwe bwana buno bulina kwasako sibyali erina ekiwoto kyekyo wamaanyi nawe ngambye oba azaala omwana 8 oba bumeka leeta bonna nje kulabirira ate ekyo kiralamu naawe ojja labirira omu akolemye okulabirira yavuddemu kati gwolabirira bonna nga omulabako gwe ate naawe oli muloge nze nina abaana nga 17 eriyo omwana yali atudde nga talina sukulu fiizi nowera nina abaakafuna diguli 6
ompita muzannyo nze kati nze kyogerwako nze ndi taata owa ddala yinza okulemwa kakazi akamwako nga kalina omwana kusendeze nakateeka muŋŋanka wasa kalalu kasiru kazolo akazolo kugambye nafunye bannange simanyi kyakwogera tewamulabye n'abakazi be basinze okuba nga bakubonyaabonya be basinze okuba nga batwala ne ssente baziridde ssente zo zonna bazimazeewo abakazi be basinze okutwala ssente zo lwasa ekyo kikkiriza oba nedda oba bazitwala bazitwale naye nafunye gwe nyumye bibyo ye kati bagenda twala zirwa kuba tokyali sikyayina era naye namugaye mami sente tewali nti biveeko gwe njala musajja gwe nega nkyayina embavu ate oba ngenda kugenda mu jiimu kati okole ki okole ki nkakole kubanga nkyayina abanjagala negwe musajja gwe lwakuba omuga nti mpapa naye oyo nandigenze ewaabwe nemugulirawo nomugulirawo ki nemugula ewaabwe obaagala ntemeka biki nemugula kale nemujagamba lwasa papa era bye balimu bye boogera era mubyogere ngenda muwasa yakkiriza mufuna ddi lya confirmation okuva gyali okuba nga oweebwako akasente bw'otuufu simanya akasente ako yankwasa dokita omuna teyannyamba wulira nesigala mu bbanga naye nsaba bw'aba awulira annyambe ekizimbe kyange banka egenda kitwala yaleese valuation bano abasembayo bategedde bakitwale naye pulezidenti nsaba owuli omulanga gwange nga bwasalawo okunyamba omale gayamba kadogo sina buzibu pulezidenti Museveni gwenga gwe kuba oli musajja w'amaanyi akumanyi takumanyi kyogamba kizibu gwe kennyini okuba nga omutuukako ate mutuukako otya tomutuukako tolowooza nti bw'oba omanyi pulezidenti omala gamulaba buli weyagalidde waapi kati gwe ki kyoyagala kukolere nga tumaliriza njagala mpe ssente abatwala ekizimbe bakuwadde garanti ekizimbe bakitwala kituuka ebbanga bweriti nga tetunafuna ssente tugenda kalanti yaggwako dda baleka akyalinze mu bulinzi katono